Higenyi Sharif ononga ya mukumi w'omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wali ewaka Emagere atikkidde olunaku olwaleero kati nno tumufunye n'ayogerako eri bannayuganda n'ababuulira byayiseemu bw'abadde ng'asoma ewaka emirimu adde agikwasaganya atya egy'obukuumi egy'okutereeza oluggya ate n'okusoma kw'abadde asoma ate n'okulaba nti asobodde okumaliriza olunaku olwaleero era awulira atya kino kituuse kitya okutuukawo kyekyamwaliriza okuba nti ate yasobola okuddayo asoma ebitabo ate ng'oludde yali yafuna omulimu ogw'okuba omukuumi w'ewaka wa Pulezidenti Kyagulanyi katumufune munaffe Higenyi tugambe Sharif. Amanya Pulezidenti Kyagulanyi era nga musajja munyoli yadde mpangalira bugeso ng'ate mama wange yemumweri. Just briefly ndi musanyufu nnyo olunaku lwaleero okubanga nfunye diploma mu public administration naye sikisuubira kubanga weno maliza senior 6 waliwo engeri yatuukawoko nemba nga kiwa kukontinuinga naye temwe yatuuka nenkwatagana Mr. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu after like 1 year netandika like okulaba nga nekimisinga mwana nensomye nga senior 6 nengamba wembanga naba mu P1 netuuka mu senior 6 emyaka gyensigazayo ku university emyaka mitono nnyo so nanyambako era yanyambira ddala from day one. He has been on my side era nga yine support gye neetaaga badde bagimba era mbebaliza ddala so twali tuyingira waneyo nakadakamba nangamba abeere nga encouragement mbeere nga neeyongerako mbasuubiza bwe kigenda okubeera kuba kati omukulu bw'aba ayogedde abanga alagidde. Sharif, bintu bingi byoyiseemu ng'oli ne President naddala nnyo wakawaawo ekisembyeyo nga 5 musajja engeri gye bwakugimbamu okukuba si kwegumusa ebiri obalansinze otya ebitabo n'omulimu gwo ewa President? Ekisooka nali musajja mugezi era n'okusoma kwange mbadde soma nti nsoma full time mbadde nsoma Saturday na Sunday era nga nfuna time ekola emirimu gyange era nga ne weekend sikola nga yagimba nga yakusoma segera so bingi ebibadde bibeerawo era nga mubadde mubiraba naye ate nze tebyanziza amabega nti oba mbeere nga nsobola giving up ekyo nakigaana. In fact bibadde binyongera bwongezi maanyi. Now that you are done with the first step, what are you aiming at? Totidde? Sina kyentidde. Amba amaze okutikira jaga nti ebyo mbadde nkola President omusule wodduka ogende ku mirimu emirala okyaliwo oba? Nze Mr. President ngenda kubeera naye mpaka kujjako nga yangoye kubanze waliwo ebintu biringa bina byesobola kuva mu ssaawa kino sisobola kuva mu busiraamu sisobola kuva mu kika kyange omusajja munyole segera sisobola kuva Mr. President ne famire ye neswako gyalimu era nsaba Katonda singa oba oli awabeerawo embeera etuukawo nga ntende waliddwa nga ngenda okuba nti kukuka antwalanga mutwali. Ekigambo ekisembayo eri banasfa eri abantu abakola omulimu ogwefaaniriza ogugwo naye nga bagwamu essuubi ate ng'obusobozi bwandibaddewo n'ekigambo eri President ne famire ye bowangala nabo abakola omulimu ogulinga ogwange ekisooka gyegimu ku mirimu eginyoomebwa era nga gyegimu ku mirimu egifuna ekitono era nga abantu abali ku mulimu ogwo abantu abasinga okubeera nti baba desperate oba abantu bayinza okugamba nti abalemererwa ensi nze mbagamba temulemererwanga okitegeera temulemererwanga ekimu kisoboka by the way mbadde nsoma nga nkola emirimu gyange ate ngera waliwo ebirala byenkola ate nga siri nzekka nina sisita wange asoma busawo okitegeera ansirako kuba yasoma busomi kuba neyongerayo bweyongezi nzolwatandika naye afugawanira n'atandika so nabo mbabeereddewo mugazi wendwana kubanga nensomesa nabo mbadde mbakwatira kuba sita wange ali ku Western Campus KIST waliwo n'abalala n'abato bange waliwo omulala waliwo abali mu secondary so tekiri nti kiri ku nze nzekka wabula nabo mbakwatirako ekibeera kisoboze. Ekigambo eri President ne famire ye bowangala nabo ebigambo oyinza okubeera sumikire nga kyeyinza obagamba just musanju okubanga nabasinkana simanyi nange engeri gye nabasinkanamu naye nebagawaana wataala eyakinkolera baagala nnyo nga weokikolera. Just in one word, how has been studies? Studies hectic. It has been hectic. Customers. Once again, your names and your role at President's home.
Bampita Higen Sharifu era nga nze head of security makaga His Excellent Robert Tamu Emagere abamu basera babayita askari biki byonna kyemumpita bajja kuno nze security man abeerawo wali kasaba nga ali ewaka ngenda badde kisinga mulaba nti bankwata ne bankola kino ne bankola kino kwegamba nga nze shock absorber you want to say it like a bulletproof kasaba nga tusewa Igenyi Sharif obaka we mbuulidde musanyufu byansusso okubanga amazeeko emisomo kino abadde akyagala kuva dda agambye yakoma musinya ya mukaaga era nga alumwa agamba bannaye ndikola ntya ebintu byagaanamu awo maama akasente ne kabula akamumalisayo ku university ate kwe kuyingira mu gino emirimu egy'obukuumi awo yasangira President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi bwe yakolako ne President ebbanga nga liiryo President n'amulabamu ekyenjawulo n'amulabamu amagezi ag'enjawulo n'asalawo amusembeze kwe kumusalira amagezi n'agenda n'alekulira eri ku mulimu gye yali abaali bamukozesa ab'ekitongole kya security guard bwe yalekulirayo eno President n'amuwa full time job nga yakubeera wakaawo nga akooya abantu abalala balinanga empisa embi envundu aye n'okwekengera abantu abamu abatategeerekeka n'asalawo asigaza ono yali abategedde n'amuwa omulimu era nga akolera wakaddala nga bagambye nti no ye security ye head of security mu maka ga President kituufu kyanyosha ddala ate abaddewo mu mbeera zonna struggle ate netagivaamu nga tawa budde struggle okugirekerera ng'afanye okola ng'ali mu struggle buli kimu ekikulu ekigenda mu maaso akiraba bulungi era badde akitambuza bulungi nga ye obyokwerinda maka ga President kati nno Bannayuganda bangi abasiimye muganda waffe ono okuba nti asomye n'amalako era nga kya muwendo kya njawulo nnyo muganda waffe okuba nga osomye ate n'otuukiza ebirooto byo weebale nnyo weebalire ddala okumanya Igenyi musanyufu sooka owulire wano bwakyogedde kino. Amanya nze Sharifu era nga ndi musajja munyoli empangalira bugisu Gateman wange yemumweri just briefly ndi musanyufu nnyo olunaku lwa leero okubanga nfunye diploma public administration naye sisuubira kubanga wena maliza senior 6 waliwo engeri yatuukawoko nemba nga siwa kukontinuinga naye temwe yatuuka nekwatagana Mr. His Excellent Robert Kyagulanyi Ssentamu after like 1 year netandika like okulaba nga nekimisinga mwana nsomye nga senior 6 nengamba webanga nava mu P1 netuuka mu senior 6 emyaka gyensigazayo ku university emyaka mitono nnyo so nanyambako era yanyambira ddala from day one he has been on my side era nga yine support gye neetaaga badde bagimba era mbebaliza ddala so tubali tuyingira waneyo nakadagamba nangamba abeere nga encouragement beere nga neyongerako mbasuubiza bwe kigenda okubeera kuba kati omukulu bw'aba ayogedde abanga alagidde. Sheriff, bintu bingi byoyiseemu ng'oli ne President naddala nnyo wakawaawo ekisembyeyo nga 5 musajja engeri gye bwakugimbamu okukuba si bwe gumusa ebiri obalansinza otya ebitabo n'omulimu gwo ewa President? Ekisooka nali musajja mugezi era n'okusoma kwange mbadde soma nsoma full time mbadde nsoma Saturday na Sunday era nga nfuna time ekola emirimu gyange era nga ne weekend sikola nga yagimba nga yakusoma so bingi ebibadde bibeerawo era nga mubadde mubiraba naye ate nze tebyanza amabega ndoba mbere nga giving up ekyo nakigaana in fact bibadde binyongera bwongezi maanyi. Now that you are done with the first step, what are you aiming at? Totidde? Sina kyentidde. Amba amaze okutikira jaganta ebyembadde nkola President omusule wodduka ogende ku mirimu emirala okyaliwo oba? Nze Mr. President ngenda kubeera naye mpaka tujjako nga yangoye kubanze waliwo ebintu biringa bina byesobola kuva mu ssaawa kino sisobola kuva mu busiraamu sisobola kuva mu kika kyange omusajja munyole segera sisobola kuva Mr. President ne famire ne struggle gyalimu era nsaba Katonda singa oba oli awabeerawo embeera etuukawo nga ntende waliddwa nga ngenda okuba nti kuguka antwalanga mutwalo.
ekigambo ekisembayo eri banastra eri abantu abakola omulimu ogwefaaniriza ogugwo naye nga bagwamu essuubi ate ng'obusobozi bwandibaddewo n'ekigambo eri president ne famire ye bowangala nabo abakola omulimu ogulinga ogwange ekisooka gyegimu ku mirimu eginyoomebwa era nga gyegimu ku mirimu egifuna ekitono era nga abantu abali ku mulimu ogwo abantu abasinga okubeera nti baba desperate oba abantu bayinza okugamba nti abalemererwa ensi nze mbagamba temulemererwanga okitegeera temulemererwanga ekimu kisoboka by the way mbadde nsoma nga nkola emirimu gyange ate nga era waliwo ebirala byenkola ate nga siri nzekka nina sisita wange asoma busawo kutegeera ansirako kuba yasoma busomi kuba neyongerayo bweyongezi batandika naye after n'atandika so nabo mbabeereddewo because wendwana kubanga nesomesa nabo mbadde mbakwatira kuba sita wange ali ku Western Campus KIST waliwo n'abalala n'abato bange waliwo omulaja waliwo abali mu secondary so tekiri nti kiri ku nze nzekka wabula nabo mbakwatirako ekibeera kisoboze ekigambo eri president ne famire ye bowangala nabo ebigambo oyinza okubeera speech nga kyeyinza obagamba njasi musanvu okubanga nabasinkana sibayinange engeri gyenabasinkana naye nemagakubaana wataala eyakinkolera baagala nnyo nga wokikolera. Just in one word, how has been studies? Hectic. It has been hectic. Customers, once again, your names and your role at President's home. Gwebatikide Sharifu, era nga nze head of security makaga His Excellent Robert Emagere. Abamu basema babaita askari biki byonna kyemumpita bajja kuno nze security man abeerawo wali kasita bange ali ewaka. Entabadde ebisinga mulaba nti bankwata ne bankola kino ne bankola kino kwegamba nga nze shock absorber. You want to say it like a bulletproof. Byebyo ebya muganda waffe Igenyi Sharif yogedde essanyu lyawulira epitirivu eringi lyalina okuba nti ate Omukama Katonda amutaasizza naye nabange ebitabo abikubye oluku mu mutwe. Congratulations Igenyi Sharif okuba nti ate otuuse ku kkula lino okutikkibwa naawe ebitabo si byangu nobanga ogumaliriza katusabe Mukama Katonda ataakwongereyo atugize ebirooto byo oleme kukomaawo bwe kimu ky'okutambula obulungi era nga obyeyagaliramu era nga ate okukola emirimu emituufu naawe bannayuganda obawadde inspiration ffenna otuwadde inspiration buli omu manyi nti no obulamu tobuteekanga mu kisero kimu wala byonna bikole byewetaaga okukola oba olinawo otuuse era tumwezaaleza muganda waffe tukwezaaleza ddala webale nnyo badya president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi buli kimu kati kitambula mulaala osooka nno ate Uganda yaffe etereera. Kale mbaagala nnyo byebyo bya Igenyi Sharif tujja kuba tuddamu twogera ebigambo Mukama Katonda bankuumire mweraba.